Omuyimbi omu yayimba nti ensonga z'omukwano zibonyaabonya, ensonga z'omukwano zirumya otulo, era n'agamba nti naddala nga gw'oyagala takuliiko ate n'akulaga nti takuliiko. Program Taasa Amaka bwentyo bwe ngitandise n'ebigambo ebyo. Amanya Nalongo Barbara Nakazinga Kijambu. Jjukira buli Lwakutaano essaawa zibeera 2 ez'akawungeezi. Olunaku lwa leero tutanduludde ebigere tuli kyotera. Tuli ne Mwami Bbuya Erias alombojja obulumi bwe yayitamu okusonda ssente ayanjule oba ayanjulwe mu bakadde b'omwagalwa we. Wabula omwagalwa teyabugumya na mbooge mu nnyumba nadduka. Kati gye buli eno tamanyi gy'ali, wabula awulira mpulubujju tiyafumbirwa ewalala, yamwekubako tamubuulira nsonga. Abazadde baamulekaawo ne bamwesamba, agamba nzizeeko ki ye abaffe gw'omulabye owa Bukedde TV. Omwami Erias afuna atya obwenkanya mu nsonga eyo? Bangi nnyo abali eyo abaana b'obulenzi abayitamu ekyo Erias kyayitamu, bayambiddwa bwatya? Avuddeyo olunaku lwa leero kwekubira omulanga. Bwetyo bwe tutandise program Taasa Amakaago, nange Nalongo Barbara. Sebo lamusa kuba tulaba era otubuulira ensonga ekuleese ku Taasa Amakaago. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatulaba era abatuwuliriza, amannya nze Erias Bbuye, mbeera kyotera. Erias Bbuye, buzibu ki obukuleese ku Taasa Amakaago? Obuzibu obundeese ku Taasa Amakaago, nawasa omukyala mu mwezi gw'Okumu 2024. 2024. Omukyala oyo nga y'ani amannya? Omukyala Nalwanja Shamira. Nalwanja Shamira. Nalwanja Shamira. Olwo jjo otya okumulaba, musimbagana mutya era omuwasa otya? Kaakati nze omukyala oyo nalina maama w'abaana omukulu, mukyala mukulu, neyeekyanga n'anoba n'agenda. Ntwala ebbanga lya myaka 2 nga tolina muntu, nga sirina mukyala waka, nga nyina omukyala omukozi yali abeererawo nga mbeererawo n'abaana bange. Maama w'abaana yandekera abaana baali 3 nga mbeerawo nabo ewaka. Yabandekerawo ne ŋŋamba abaana bano babeddewo batya mu bulamu, ate sigenda bateeka mu mukyala. Nenfuna omukozi najja n'abeerawo n'abalabirira emyaka 2. Kati nina sisita wange aŋŋamba muganda wange obulamu togenda bubeeramu bwotyo, togenda busobola obw'ekiwuulu togenda busobola. Ketufuneyo omukyala. Ne muganda wange abakyala bombalaba naye nga nti okuddamu okumenyeka omutima. Maama abaana ye yampisa bubi naye mu kugenda kwe naye nga sirina kyakukola. Naŋŋamba tulina gye twalabye omukyala. Omukyala oyo asooka mulabira bulaza wange. Bulaza wange n'amugaana. Olwo brother olwaki yamugaana? Tetumanyira like ali awona bizibu nga nzibe nakola ki bye natuukako. Kati sister wange ngamba nti mukyala waali tumukulabire. Ngamba ganjala mukyala musiraamu, mukyala wa ddiini, mukyala musaaze. Tutambuze obulamu. Munnange olwatuuka lwakyalumu nga tuwuba olubi lw'ekigere Bukoma Nsimbi district bazaala omukyala. Tutuukayo tetwamusangayo nga taata alina gye yatambudde. Yo omuwala mwamulabako? Omuwala twamulabako. N'osiima? Nensiimira ku olwo omusaayi twagumaliriza. N'abakulu be twasangawo nga batugamba twabalinze naye muzeeyi yafunyemu pulogulaamu yagenze. Mujja kudda olunaku bwe luti. Yo omuwala yalaga nti akusiimye. Omanye ebirabire bizibu tekiwoomera matama 2. Goyinza osiima ye n'atasiima. Kaakati ajja ti emboozi gye nnyinza okuwa yali esesa. Muganda wange oli eyasooka gwe baasooka omulabira nagenda naye. Tutuukawo yabagamba nti kummwe ani azze okunona omukyala, azze okusiima omukyala. Nze gwe natuuka nga bangamba jjako enkofiira nga njjawo ku mutwe nga bannange yenze. Muganda wange yagenda njogerera oli wange ebifaananyi baali bamusindikira dda byani byoli babuza omuwala osiimye nga omuwala bagamba nsiimye. Kye twakola oba mu kusiima ye yalowooza nti oli eyasooka omuddukira era yakomyewo. Yali akitegedde? Yali akitegedde nti oli yamugaana.
aha nze ne mukwata bwe twali awo nga tulina musajja mukulu gwe twasangayo ng'atugamba byonna byonna okubyogera tusooke mu musaayi nga n'omuwala tannasimba tukwate ekkubo tugenda ku musaayi jjukira ajati buli lw'osimbula ekigere ewantu ne bwe luba lugendo lw'otambula ne bwe luba lwa kilometers 5 lubamu okusaasaanya ssente. Yes. Nasaasanyanga essente buli luutu gye natambulanga nasaasanyanga wakati w'emitwalo egiri mu 5 buli lwe ŋŋenda jjukira amafuta ga mmotoka jjukira gy'olaze buko togendera awo kati netuka neŋŋamba bwe twatuuka tugenze ku musaayi batukebedde ku musaayi nga tulyoke tudda mu ddiiro omuwala ne bamubuuza omusajja omusiimye nti nze musiimye pulogulaamu netandika bweti kiki ekyetaagisa nga muzeeyi aŋŋamba nti nze mu pulogulaamu zange zonna muwala wange njagala mukolo wange taata nga atugamba mujja kumpa obukadde 4 gambagamba kusinziira ebyenfuna jjukira tetugenda kugirawo era tulina bye tugenda okujja nabyo ebirala nga nze mbagamba ninamu obukadde obwo 2 obwa Uganda omuzeeyi agira nti bwakiri mumpe 3 mbagamba nti bannange sisita wange mugamba nti kino ku mukolo gwe tujjako oyinza oguyita omutono ne munene muzeeyi atwala ezo ssente tulabe kati kirungi muzeeyi nakkiriza etubagamba ffe tugenda kukolo mu January 2025 gwe mwaka gwe tukubye amabega muzeeyi aŋŋamba nti ati tutadde wala musembezeeko olwo okwogerawo bye mwali mu mwezi gwakumeka 2024 twali mu mwezi gwa 8 August 2024 August 2024 kyenakola nga sisita wange ŋŋamba tusembeze mu gw'okumi ne bwaba gw'okumi guli kumpi tuteeke mu gw'okumi n'ogumu kyenakola ogw'okumi ng'otuukiriza nga ŋŋamba pulogulaamu nga bagisayininga nti gw'okumi n'ogumu tukoze pulogulaamu naku z'omwezi nga 17 omuzeeyi atugamba nti ffe atumubuuza tujje n'abantu bameka mujje n'abantu bemwagala naye temusukka bantu 100 kyetwakola nga tukola pulogulaamu enteekateeka nali nkoze enteekateeka nga omukolo ndaba mutono ngenda gutwalira mu miliyoni nga 7 naye gwajja gugejja teri mukolo mutono olw'emikwano gye nnyina mbaako byennawa akasente baganda bange mbagamba akasente ako mukatwale kubanga muzeeyi atugamba nti akasente nkaagala bifo ng'embaga tennabakola ki kubaawo kyenakola nkwata miliyoni 2 nzikwata nkola ki nziweerezaayo lwaziweerezaayo omuzeeyi atugamba nti kale pulogulaamu zijja nabo bakonfamize bategeka tuwuliziganya n'omukyala nga bw'omanyi eby'omukwano tuwuliziganya buli kimu omukyala wafunako chance erabaganako naye ng'omukolo guli tegunnatuuka omukyala twawuliziganyanga ku ssimu era omukyala agenda okujja ewange kati wakati nga tuli mu mukolo ogwo tuli mu nteekateeka za mukolo sisita wange mubuuza omukyala gwe ntwala ali atya mukyala yazaalako tazaalangako lwe twagenda lwennyininyini ku lunaku lw'omukolo nsanga ekintu kyenali kyenneewuunya baganda bange bano mubawa ssente nina saaba wa transport waliwo n'ebyali byetaagisibwa tutuuka mu ddiiro mu lunaku lw'okuwoowa nga muzeeyi aŋŋamba nina byemmanja olwo twaleeta ebintu ebyetaagisa twagula engoye twaleeta sukaali twaleeta byonna ebyetaagisibwa okwanjula ng'olwo biki byabanja ng'olwakyabanja ki kati nakitegeerera mu ddiiro nga muzeeyi agamba nti ku ssente ze mwampa obulayo emitwalo 25 n'aluma ejjiiko muzeeyi kwe kutugamba agamba nti ekitasoboka kwe kugenda mu maaso n'omukolo sigenda kukkiriza kubawoowa nga temumpadde ssente zange ezo kyetwakola nga sente nayina essente
ng'ate waliwo pulogulaamu zyazo. Nalina mukoddomi wange awo nagamba tukutule ebintu bino nkwata essente tuziwaayo muzeeyi ekituufu yasituka ne mu ddiiro n'avaamu nga yaga nti ekitasoboka kyekyo. Omwami Erias akyatunnyonnyola ebyamutuukako nga yeenyigiriza olw'omukwano omungi awase mwana muwala Namwanja, naye abadde akyatunnyonnyola nti mu ddiiro ng'ebula emitwalo 25 egyali gibulako ku ssente muzeeyi ze yali abasalidde obukadde obubiri. Muzeeyi aluma ejiiko agamba nti sikkiriza genda maaso na mukolo okujjako nga muleese emitwalo egyo 25 ne mu ddiiro n'asitukamu ne beekuŋŋanya ne bazifuna ne baziwaayo era oluvannyuma ne babawoowa ne mwana muwala. Biki ebyaddirira nga bamaze okubawoowa? Tuwummulamu katono tukomawo. Omulabi owa Bukedde TV program Taasa Amakaago ndi ne mukulu Erias alumiriza nti yayanjulwa mwana muwala Shamira Nalwanja obw'ebukomansimbi wabula okuva mu maka ga kitaawe Muzeeyi Shabani Sserwanja. Wabula omwana omuwala ono mbu yafumbayo katono nnyo bwe kati n'addukayo kuba ne lwe baava mu kisenge yamukwata anoba. Zesenga Madiina. Kaakati munnange wadde tomanyi naye nze munaye ennumirwa obufumbo bwammwe wagenda otyo nga totubuulidde naffe ekituluma kati twagala okumanya ekisembayo ku mutima wamuviiramu ddala Erias? Agyeko essimu tayagala kuwuliriza. Wamukolera ki? Wamukola ki? Simanyi tukinjagala abuulira abatulaba. Kakati ekyamazima Shamira ye namulaba dda n'essimu zange nzikuba ziteeka mu blacklist. Lwatera kirabika okunzijayo aba alina kyagezesa. Nze ekyamazima njagala banziriza ebintu byange. Buzibu ki obwaliwo bwe twagalira ddala okumanya? Yaŋŋamba nti gwe tomubuulira nsonga yakutwala era ye ayagala agimanye ategeere n'okutegeera oba onodda oba weeremye. Agamba nti nno bw'akuba essimu yo mbu wagiteeka mu blacklist. Anti agamba nti bw'agezaako ku ssimu endala bw'awulira nti ddoboozi lyo ng'atajjako nga gw'ojjako. Naye nga buzibu ki bwe tuba tutereeza Shamira? Kati gwe olina otubuulira. Kizibu ki nze tonkweka Shamira twagala kutereeza nsonga? Lwaki? Ye omwami oba omulese nga tomubuulidde ye ensonga tagitugambagamba tamanyi. Ate naawe ate toyagala tubuulira tubuulire ffe tumutereeze. Iyi munnange gwe kyogere totya kuswala kuba ffe twazze kulaba nti tutereeza ensonga eyo oba kiki oba kiki ffe twagala kitereeza. Kitubuulire kibuulire nze nja kugenda kuba oli mwannyinaze tutereeze oba kyetaaga kunoonya ku ddagala tujja kulinoonya ffe tutereeze mwannyinaffe ensonga etereere. Tannaba kitugambako wabula atugamba nti wabeerawo era ensobi ku njuyi zombi era ye asaba gwe omubuulire ensonga yatereeze. Ennyabo nti olina kuba ekitegeeza Erias mukubi mulungi mukuba ate mulungi mukwagaza abantu buli wakulabyeko negwotese naye negwokubidde ejjambo n'akutunuulidde oyo aba akukwanye.
kwegamba z'ensonga ezo mbuulira n'ensonga endala tutereeze. Ezo zimala ku bantu kakwate ku ezo kubanga ensonga ze yazimanyi. Kaakati kambuuze Shamira bwe tuba tutereezeza n'agamba tagenda kuddamu kkuba onookomawo. Tasobola kutereeza kuba tewaka yabasikidde dda meseji ez'okutiisatiisa abatiisatiisa avuma buli kiramu. Kaakati ensonga zino Erias nawulidde yazitutteko ku bukedde ng'agamba nti ye ayagala ebintu bye waakiri bimuddizibwe bw'oba togenda kudda mu maka. Ekintu ekyo kinaabeera kitya Shamira? Enziremu maama olw'okubanga agenda ezi yabiteeka. Akola atya tukoze tutya bannange? Ye kennyini nga tannakola kintu asooka kweyogerako. Ngenda kulamu. Kaakati ensonga ezo zigenda kukolebwa zitya? Gwe owulira mu mutima tokyamwagala? Otosha ku mukadde yakuza omukazi naawe oli mukazi. Notandika okuweereza meseji nga bw'obavuma ku kyalo kwonna obalala obalangiridde naye nga naawe kennyini tuuka wali batandika okukugamba byewakola byonna kubanga ne ku lunaku lw'omukolo gwanyumyako bintu byonna talina ekimu kye yakola. Bamusaba ne ssente z'engoye z'omugole yagaana ozireni. Atuuka ali n'ensawo y'omugole yali ebabuze nabo buli kimu ng'alinganga gwe basondedde. Naye byonna tebinnatuukawo twamugamba nga kino weekiri oba tekiriwo twetetenkanye nti buli kimu kiyina. Otuuka wali mu ddi obudde buno aweza semanya sente zange okutuuka mu ddi bamubuuza omutwalo gwa tata gwe yabagamba. Agambye nti oli musajja mukubi ate ozze obatiisatiisa n'ogenda ne ku kyalo gye wamujja n'obatiisatiisa n'obayisaamu eggaali nga bw'ogenda okubaanika ensi bamanye. Era agamba nti oli mukubi ate ekyokubiri agamba nti ne mu kwanjula wano ebintu byagaana okuwera. Kituufu nti ebyo byaleka binyiizizza n'abazadde nti ate ebintu by'ogamba okusaba ate n'okuwera byagaana? Nze kyenjagala mu ddiiro atulabo baatuwuliriza nalimu n'abantu abakulu nagenda ne imaamu ankulembera ku Kyotera Mosque ku Main. Mu nju nalimu ne bayimaamu 5 nalinamu baganda bange 5 kwanjira abantu 14. Abo bokka basobola otuwa obujulizi obugamba nti esente zaawera oba tezaawera. Agambye ne keesi y'omugole byonna agenda nabyo kubanga nakwata ekeesi y'omugole yanoba nayo teyagyeka. Abadde abeera naye waka era sisita wange yagigula. Namuwa esente sisita wange n'agenda n'agula engoye n'agula keesi y'omugole n'agula buli kimu. Namuwa miliyoni y'essente. Ebintu ebyo obirinako mu bifaananyi bye tusobola okulaba? Mu bifaananyi mwebiri ebisinga. Taata w'omugole wali oyogeddeko naye ku ky'okuzza ebibyo ebisoboka? Taata w'omugole nze namutwalira mu tuluba nti naye si muntu mutuufu. Nange luli lwennyini lwe yali amanja essente n'ezitoopinga. Yalibadde muntu musaale nti kiki ekigaanyi kati okumusaba ssente. Omuntu oyo nze nnyinza okumutwala nga maafiya muyimirira mu maaso ng'omusaba ssente. Okiwulira? Muyinza okulwanagana ate tekimuggyako okuba muntu mukulu. Nze ndi musajja nakuzibwa n'empisa. Byagamba mbavuma njagala aweerezeyo message emweraga nti agambye emessage zonna azirina aziweereze ez'okuvuma. Nange essimu ne bwe tuba tugenze mu kampuni so tulaga nti waweereza message bweti ne bweti okuva ewange. Ebyo ina information neerabika. Naye nze kye naali agadde okulaga atuwuliriza abazadde baleke obukumpanya. Kubanga olwaleero Shamira teyajjira ku mission yakunfumbira. Shamira yalina ebibye yali azze okunona
nze kyamazima akasente kange yadde bakayita katono bakanzirize esaawa zino emirimu gyakyankalana aka kasente bakanziriza ne bwe ndikagulamu mbuzi waka olikkiriza ezo nazigula mu Shamira mukolo byagaana biki kyala ne Musa n'alema Shamira yabaffe kyetwerabidde omubuuza kakyanga muleeta adi yali asuzeeko enjala mbadde mulabire okuva ku empaka ku zeedi tulina bye tutayinza kwogera wano ku mpewo bingi ebize bibeerawo byotayinza kwogera kubanze ndi musajja amanyi ensi omukyala enfuna gye namufunamu agambye obadde mutulugunye mulungi ebyalimba kubanga ziyankwatako nettaaya nkube oyo omukyala abadde alina omubiri munene suubire ebifaananyi oba obirabye biri munene nga nsinga ng'era amaanyi ageewulira ate violence yanyumizaako n'ekimu kyenyinza okuteeka ku mawulire kati violence badde bamukola n'emuzeeyi we kwengamba balina omuntu galumbako yine n'omwana amaanyi abadde agajja waka taata naye yeeyisa bwatyo kati olwaliro nga nze sibeera waka muiki namanyinza okubeeramu ennaku bbiri okuyomba naawe nsobola n'okutuuka ewaka nga emmere ogifumbye nenyira nejja mu woteeri manze ndi musajja mutambuze sokumala emmere. Oyina mukoddomi we yamukwasa mu ngalo? Mukoddomi wange muyina. Tuwe ku namba y'essimu kuba bonna bali kyotera. Omulabye wa Bukedde TV tuli mu kaweefube okulaba nga tukwasaganya famire omukulu Elias mwe yajja omukyala Shamira mumuwulidde ensonga zaawadde agamba nti Elias ye musajja mutulugunyi era n'olw'ensonga eyo agamba nti yeetereeze. Pozi n'ekirala kyabadde akyatunnyonnyola kyekyokuba nti agamba ebintu tebyawera bulungi Elias bye yatwala n'olwekyo mu kubanja anaabanja ki ebitaawera. Emboozi ey'olunaku olwaleero bwetyo bwetambudde nga mukulu Elias anoonya bwenkanya agamba nti nze okufa n'obutanyagwa ebyange bye natwala ku buko mbyagala. Shamira teyazaala ate yafumbayo bbiri ng'anoba bw'anoba omwezi n'afumbayo omwezi n'anoba omwezi n'afumbayo omwezi mwaka gumu n'ennaku 3 Shamira n'abula. Awo we tujja okutandikira sabbiiti ejja mugira mubaayo mweraba.